Mahmudu, Safina, Mastura, Amidu, Jibuliru, Muzee Sente za Khalifa. Noya ziba watera se. Ya Khalifa yabawa. Abarozi bazibu. Abarozi be bantu abagaho Honorable Otuse. Neba nange bo waffe Honorable tusibidde kufe kati Khalifa bamu Honorable MP waffe Kazangola tulinayo twekembe women's group balina ebibiina byabwe bye bagunjawo mu kalulu ne weewuunya bannamwandu Baketi Farao walozemu Kazangola women's group kasoka akaluka walozemu okugerako naye yakyawa abantu Khalifa alina obusungu ku bantu kati aliriddawa yadira mu studio dirayo mundo we na wa Khalifa omwana ne bamusazaako akaviiri kako omukira gwa donke yakajja akaviiri abalonzi babiri abalonzi be batanko katolu bwama pressa yibe bamutanko katolu bwama yabaguliranga empuuta ensiike n'abagulira namungodi wali ku muzikiti gwa Diniya n'abawazi boda yavanga mu parliament n'ayagala mbu atuuleko n'abafaanane empuuta neryoke muwunyirira ku muzikiti gwa Duniya gye basiika awo akawungeezi mu Ndeeba abalonzi bakeera ku makya ne bamwefuulira abalonzi si bantu Khalifa bamudduse abalonzi bammakoko gyawange obwero si wano mu kyalo bamulimba n'akwata ennyanya ze n'abawa n'abawa wotameroni ne bawulula ffeneewe ku bwero si wano twanoonya n'akalulu kaako Jamidu nga tetukalaba mu kyalo abalonzi bazibu bakuwaana bakusuuta era abantu b'Ekawempe buli eyalidde ekikumi kya Khalifa n'atamuwa walidde enkaafu yasiibidde bwerere baalya Khalifa yasiibululanga chipusi zaabwe bwayise ku kidde nabweru nga balya naye ze baali baagala bo Ekawempe kukikkirira ettula bo baali baagala chipusi bakupeeka omulonzi si muntu byemu ku byakujja mu struggle neddaze mu struggle mwendi naye mpagira mu ngeri ya diplomati sina nakalye ng'oyimbira Nalukoola omuggo gwabadde eri bali bakambwe yenne mbabuuza bano abasajja abaddugala ne bafaananira ddala entamu ezafumbanga ebijanjaalo ewaffe Masaka mubagikwa naye bakubye omuggo n'oluso bali abasajja bazibu bano ababadde Kawempe nga bakuba emiggo tebawulira Luzungu tebawulira Luganda tebawulira Luswayiri oba bawulira lulimi ki omuggo gwabadde tebalina lulimi lwe bawulira babanga bakasiru omuggo gwabadde Kawempe bano yali azeze balabanga abasajja baddugala bagambo bavudde mu West Africa nze sigulabako nawaliwo n'abagambye ebyambu mbu Ibrahim Traore simanyi mbu owa Jini yatuleetedde eyakamala k'emyaka basajja ba Ibrahim Traore balimba bibozibozi by'abayaaye ate tebalina olulimi lwe bawulira tebogera afano nasaidie Saidi baba wewe wa kakati gwabo ngogero batambala nze gwe balongoosa mbasomera ate bakuba waluma wokka bakuba wano ne bakuzikiza tegeera bakuba wano ne bakulemaza nze sinagakuba basajja booli ekyakulisa mu struggle nze mpagira ki diplomati mpagirira eno bakuba Walukagga nagatali ku kitanda bakuba Walukagga n'agamba mbu kambayimbiremu ne bamugamba ojja genda oziyimbire mu Lubiri Emmengo ate nno bateekamu n'obuyimba bwa Ssaabasajja ne bakuba kayimba solo bakuba bataddemu obuyimba bwa Ssaabasajja bwe buyimba akamisa kisemakula njagala nyimbira omutanda muyimba embalabe njagala nyimbira omutanda muyimba embalabe mbu bateekamu nezaguudi ezasitabu wanattoolo oba tukole buyimba oba giyite exercise ate bwebatuuka ku nkudi awo embooko n'enyoka ne bagamba mikono waggulu balyoka bakuba mu makugulu eringa overnight bagamba wanika n'owanika mikono waggulu eringa overnight kakati mbuze ennyimba ezibeera mu drone yo eza Bobi Wine we are fight for freedom basajja mwami ali basonyiwa atugenda kuza tugaggawaza abantu tulondeyokko ate ki kyobadde okasuubiramu ekyenyo
Big Eye ajja osubirayo omubaka w'okuzimbira oluzi olw'ombisi gw'enjuki Big Eye ajja oba osubirayo ezizi zaavu naye Kalifa anaakomawo n'abantu b'e Kawempe bakoze bubi bandikinyeyo Kalifa bambi ne bwegyandibadde emyezi 8 gino emukiinayo munaku munno Kalifa yandituteesa n'ali ebibiri bwe Kalifa omanyi ng'alidde ebibiri ate no Kalifa yekandibye gudu liida bandimukinyeyo n'alyayo ebibiri Davicom yandiriddeeyo ebibiri n'enviiri n'azisalako otegeera naafagala gino emyezi 6 egimunazaako giri ne bamu era tukolima nze abantu bewaffe nabagamba balondaani kojja wange ne bagaana ne balaka tulinde oli yeesimbyewo ne twalaka katulinde tulabe obalaka limu naafuna ku kisaawe ky'ennyonyi ekirina private jet kale katulabe oba amalwaliro gagenda kubaamu ki eddagala esobo buli lwolonda manya olonza omuntu abaana be kafizi tekakyabakola ki tekagenda kojjawo yali agenda kubawa kojjawo yali wabbakolerera kuba sofa baali omusirigo ogw'ennyaanya gwonna ekimu kulaga naye agenda kukola ne watermelon ne balya ffeneewe kyabulaga nti agenda kukola naye ne batamuwa era gwe bateekako oluguudo lw'e Rwanda lwenaluleko olwambuka ew'omukungu wava mu Nempaama era bwe luli terukyukanga kubanga abalonzi b'ennaku zino tebeetegeerera balonda batugambye mulondo batugambye kakati bakujjako baitisizo ez'okulonda n'olonda batugambye naye kyenjagala okubuuza Pazo ovaawo okujja e Kampala mpa matuka eyo mu Kooki nakula na maama wange niwe kalisizo jjongoza wewa kitange naye nawe amatuka eyo mu Kooki ekyalo bakiyita Kabalaza abakadonkamwe abakubye ennyo ebido oba oyisiza mu ddwaniro ddwaniro ebakumpi bayitawo Kabingo Bwani amanyiyo Kabingo Kabalaza ddwaniro n'okwata eri Kisaayi Nateete Kisaayi Buyamba ate Buyamba aliyo Buyamba obeeramu eriya ke katale ke twagenda Buyamba wabeeranga n'akatale Buyamba wawonesi Buyamba Rwanda ate obodde eringa dde gundi Kamengo Beteremu Kyakudduse kati egyofubutuka nafubutuka eyo ovaayo mwaka ki navaayo no ndi muto navaayo nyina emyaka 15 27 n'oyingira Kampala nyingira esite ngozze kukola ki esite eyo najja kukola muganda wange Muzamiru yandeeta ate we Sanje wanika kuuta yandeeta Muzamiru muganda wo nandeeta mu kibuga mirimu n'engikolakola egyawera wali osoma okusoma kwali kuganya koma mu siniya yakusatu ebintu neŋŋamba ewanyo weewaawo nenyingira omuziki Muzamiru akuleeta olwo Muzamiru andeeta ntuuka mutabukako ng'akuleese kukola kisofa Muzamiru yali andeese kusiika capati nakuweereza mmere ku restaurant ng'ayina restaurant ezira okukidda ku Lakeside opposite essomero lya Lakeside kukiri ekikkirira mu Kirombe kati waliwo ekivulu kya Radio Simba ekigunda ntolokayo makyanzira Muzamiru aŋŋamba kuwayo noonese si kyakusobola angoba bwe yangoba nasubira Kawempe ewa Kate Farao ewaani ewa muganda wange bamuyita Muzeeyi naye ye bambi yaddayo mu kyalo abeereyo Sanje Pazo azaalibwa n'abaluganda bameka nga 7 bonna weebali weebali mu maama omu mukadde gwe twagendako okulayidda mu kyalo mukadde nakatwa Sabbirini mukyalo ali strong nnyo akyaliyo nnyo abantu b'omu byalo nasembe mu 2018 nga mukadde Sabbirini Mukama akyamuwadde obulamu bambi abaana 7 abalenzi bameka tuli balenzi feka mama teyazaala mwana muwala gwoli wakumeka ndi mu bakitange ndi wakubiri ate yazaala n'abaana abalala mu maama omulala abasajja b'e Masaka bazaala bamanyi gwoli wakubiri kati ogenda Kate Farao Kate Farao ngenda waabwe wa Kate Farao awo nasanga obuzibu ne muganda wange yayagalanga nnyo Bebekulu ate nze nga njagala ki Bobi Wine kati mu kukaayana omugagga nangoba nangagwe naawe obeera ompakanya nnyo okugamba omalawo ennaku mmekaawo nalwawo bwayisaawo nakolerayo ebyamagero bingi bwayisaawe natandikira obulamu Kaliyoke nvuze boda bwayise
nkubye kaliyo kyebwayise mugundi Credit Service waberanga abasajja bangi bano boolaba ba Bobby Brown andi Nero takula Bobby Brown bannange takula Bobby Brown takula kama amuwadde obulamu naye ba Orions kati twagala okubeegattamu ate nga batuzalawa nga content waffe mutono kati be baali abakabifa ate ne tukola new Millennium Production nga tuzina naye nguwo okusula ate era tusula ku house waliwo omusajja bamuyita Izeboy yatuyamba nnyo ali awo bwayise ku stage ayita Maroka Izeboy yatwagala nnyo nga tusula wa Izeboy so Izeboy n'atuyamba bwe tubeere bwayise kaliyo kitumukubye boda tuzivuze laba ate kwe kuyingira Makindye Babijja Nonda awo ku Beruga ng'okolaki wabeerangawo Night Sky Zone Babijja Nonda mbeera ne Babijje banzigira ewasipapa ngende wani ewasipapa kati bwembeere Makindye muno mwanyamba nnyo okufuna connection baziza Zioni Bakenzo Babijje nga banda banfataafata ngatateeka kuyimba olwo ng'olwo ntandise naye n'akayimba kamunaffe otulabyeko akabasudde baali n'ebirooto twali bangi bakamenyo abamu ku be natandika nabo Kamenyo yayitawo Jigita Kamenyo Kamenyo gwe nnyinza okuweerako obujulizi tali mu jam session Kamenyo yayitawo tuli mu jam session tuzikubye tubadde Makindye muno ngenze wasipapa kati bwe ngende wasipapa ate abantu bankubira essimu baŋŋamba oli eyo wagende wasipapa walinga ofata endongo n'oyimba naye kati waddeeyo olya buli kimu tokyali ku muziki nalinnya kiro nenkomayo Makindye ate kwe kusinkana ewa Babijje wansanga wali ku Salama Road awo nkomyewo nkomyewo mu feezi ey'okubiri Babijje mbaddeko nayaawo kati nve wasipapa sirinaamu bafana akuba mundu evuge alumpisa bubi njagala okuluyimbamu nga lukuba nnyo nenduyimbamu mundu evuge I duplicate the song nange nefunamu mundu evuge netandikiraawo mpaka wano wetuli nakati mpaka wano wetuli lugendo luwanvu waliwo sikumenyeddaawo lugendo luwanvu byaki olw'obudde tetulina gye tulaga obuuka byaki kati mbeere bwayisaawo Credit Service Park nvuga boda agivuga emyaka ng'emeka nagivuga naye saaba nga serious ng'obyanzaamuko ajjanga nenkuyiya nompa bodayo kati nga bwompa boda ensisasula boda eyo nga nvuga bayimbi oluba okumpa bodayo nkunoonyeza sente nzira mu kuvuga bafana oli wakutwaleko olwo njagala kwegula kati boda eyo eseera ebyo bukedde TV yakyaka nnyo kati nze bampanga boda saavugiranga bwayise naddukanga ku bukedde nga ostaginga nvuge ku baserebu bendaba ku TV batica bafifida Queen baziza bafana era ng'omugagga agimpa ku Friday no Friday jjanga ye wiiki kwemba nyina okusasulira emitwalo 6 wiiki naba kuwayo emitwalo 6 naye nga sizirina nabadde mu kuvuga bafifida Queen nga bali bakuwaayo baalinga baagala okunfa naye nga nze mbalaga ng'obalaga nepiki yo nze mbavugira bwereere nali nga mbeegomba nnyo bambi nga mbavugira bwereere bongo bagamba mwana wa mama katukuwe sente nga mbagamba muzireke kati nga kyenjagala banzanyira oluyimba lwange kuki olwa munaffe otulabyeko nyole ku TV kati tebamalanga mumaanyi buli lwe navuganga tica ne Simon Maseruka ngambagamba naye nno nyimba ngambagamba naye mwana wa mama oyimba kingambagamba nyimba nze nkikuba kati olunaku lumu nekakaba nkolayo ka vidiyo ka munaffe okoze eki otulabyeko nnyo Fifi oyo yannyamba nnyo nga nkyaza ku puroguramu gwakolaki gwasalawo nasooka okukyala ku TV gwasalawo nkyala ku gwasalawo batica mbavuze mu zinaiti ba Simon Maseruka nabo tebankotogedde nga batica yakolanga ku program bagiyitanga Gearbox buli lwa 6 ng'endongo yange ayisaamu kamunaffe otulabyeko awo kati ebwayise mbaayo
abagagga banneetamiddwa okumpa piki nzije makindye ngwamba babije ba Eddie Kenzo ekyanyamba nze nalina empisa respect abayimbi banjagala nnyo olwekyo wali neksinsula mu studio nga wenfatira kwatagana ne babije naye yanyamba nnyo Sky Zone tugikoze era nga tampaamu nnyo balina bakyaliire byali yatandika nabo ba New York babitone badimudde ne sibitone nze ndiweebwayo kati nga nyina okwegula ennyo kumwoleza ku ngatto kumwoleza ku ngoye kumulaga nti nyina omugaso mbeere ku ki omutto kati nakolanga nnyo emirimu oggula obuganzi wikizi kyankolera n'amala nanfiiringa bambi bimba kino wasooka ng'ogyeko munnaffe otulabyeko lwasooka lero okulikodinga baluyitanga Nakanaabi Selecta Bless yalukola Bless oli yabeeranga eyo ennyana maseruka yantwala Selecta Bless yalukola lugenda lutya ono omwana gwe njagala Nakanaabi teri yali mu nkyaya Nakanaabi buli kyenjo yakimpa Nakanaabi it was a good song by the way nena n'onyo oluyimba lwa Nakanaabi lwambula okulunoonyawo nali njagala duyimba oluyimba lwa Nakanaabi nali njagala duyimba nduddemu nerwambula simanje lwalaga simanje lwali biyimba kibaddako okulikodinga awo munaffe tulabyeko nnyo bwosooka munaffe tulabyeko nnyo munaffe tulabyeko nnyo noddako Nakanaabi nekuba waawe endala munaffe tulabyeko nnyo nekubawo ziyenze Salvador neyita Salvador naye nga tebazirya Sweet Bomu nyinde muzi All Star awo nga ntandise bafeeye bakabi nga abije yatuyamba nnyo bambi nga abayimbi bakola All Star zaabwe ekiro nagamba teekamu ba Fred Muziki Fred Muziki mwali akola night z'Abanyarwanda ziyaddamu naawe nojja n'okolayo All Star wo ati All Star ng'okugiyimba mu kyokubye ekyo ekikuyamba ogikola ki okugibeeramu naawe n'ogikola yali mwani naani kozi yange yali mu ggwe yali mu New York yali mu Saniyo yali mu Lafex Magambo yali mu Kulinsaizo yasibo wandika oluyimba olwo abasigo wandikira ebitundu ebaseera biri bonna abasigo bawandikira kuba ne New York bagwangamba mukubire aizo Kulinsaizo yampa idea eyo abasigo nanjye gwa wandika oluyimba yaga bagera bakulamu awo n'obaluka nembaluka oluyimba munaffe tulabyeko nnyo lwantawanya nnyo ng'abantu balwagala naye nga terukwata famire yawo mugenzi Baseneti yakusumba waliwo evvubuka nno nalyo jjo lwetegeera nti siritabani ly'abasumba eryakubanze empi yankubirako empi awo SB we yakubiranga ebidongo wano ku gundi wano ku Comrade lwaki oyimba ennyimba za muzeeyi wange waliwo tulabyeko munayansonyiwa kyokka nalyo evvubuka kumbe lyali lifere basudde siyaliza kati wategeera ddi mbitegeera jjo nga bali kazaakaza baliwe wenyula emiggo yankuba empya evvubuka eryo SB4 yakuba yalinanga night wano oba lwakusatu yalinanga night yawo oba wakubiri lwakubiri ngajja nakuba wendo evvubuka lyantema oluyi kwekusomoza mwakubafunako so oluyimba olwo nduyimba olulala okusomoza kwe nafuna sawa oyo nabeeranga emakindye nga ndaba sawa oyo yandeka ekamuli eyo nga mugenda kuyimba nali nagendedde mu takisi kati ekyamazima nabaliranga nnyo ku luyimba olwo buli lwe naye luyimbanga nga banfuuwa olwo tebanfuuwa abasoga baagaana omukulu ng'alina busi kyakusobola nowandaga sigina eno liyita star kati ensiraanira ekamuli naye yali yalikodinza oluyimba ne Gravity olwawina ng'ajebaleko nze mutabani wa Linux binkuttemu mbadde nsaba kuntwalako waze otya naffe bayo alina mulirwana andeka ekamuli ekitegeeza embirane yammwe yava dda si yaleero ate mwattu nembireko bimanyi ebyo bireka obwo obusungu bukomawo ng'olaba omuntu kale ekyo wali wakikuuma wakireka kyakwafekitinga nga yuse yali asituka kuba yali nga ndabe wa Linux ngajjawo balikodinga ne Gravity amwe wiina nandeka ku kkubo kati ovaayo otya ekamuli eyo negayirira owa takisi
yagalire wa taxi navuga nantuusa Ejjinja naŋŋamba nkukomeza wano kati okuva Ejjinja okutuuka e Kampala bandeka Namanve afuna emmotoka yali ya kampani omusajja ne mugamba ndi muyimbi ntwalaako nanga naye nkoma Namanve ne ntuula mu trailer nandeke Namanve nanga ngenda Namanve mu Australia nenve Namanve mu Australia ne nfuna owa boda nandeka ku Jinja Road nga vyonna kundeeterako bwereere bwe yandeka ku Jinja Road ne katambula nga tusula kwali ku gundi awabeeragawo ekansanga ennyumba z'abazaala toto zawo nikewe yali yapangisa nkatambuza okuvaawo ku Jinja Road ebigere nenzija neneebaka kati mugwebaka awo Looja ankubira essimu aŋŋamba owali oliwa mu Namasaka Looja Spice biseera ebyo ng'ama nenjingaziza Bafana ampita Emmengo banjagala nnyo ba Looja abo bambi Bafana akuba mundu evuge ba Mary Batawo nga bakutta naye ng'ajayanira omutto n'ogwalubega Looja ogwo gwali gwambiriko nga bamoshi mavugo n'opafambo be baguliko ng'ogubeerako nga bakugamba enkya tugenda ffenna ogenda okuwulira ate batuusedde ekyotera ng'olinyawo takisi nga bakubuuza otuusa otya baganda fasse nenzija naye buli lwenyimbanga bwe najjanga ku stage antu nga bannyaniriza nga bambi tebamalaamu maanyi nayimbako abwe waffe mu Nnyendo Bafana yakolerawoko konsati tuli Magye Muguluma nasomye Mmenga mu Nnyendo n'ekyotera kakati awo ng'abantu buli lwennyimba bo banfuuwayo kubanga bambi bajjukiranga basudde waabwe nga bagumira awo kakati mu mbeera eyo zijja ntambulatambula Mukama Katonda ansaasira mu lugendo nga bw'olulaba Bakenzo batandika okuntegeera era abantu abo mbawannyo ekitiibwa Bakenzo Bagulavity Bajostede Dax Katero nga babankana akasajja kannamasaka kasajja ng'okuba lwakuba totereero ojja n'otubeeramu ate n'oddayo oba olazewa kumbe ze mbazzeyo okufata nze obulamu ensagala nnyo kaluubirira abantu bananayo okuba lemezaamu laba bwekuba mundu evuge n'otuzeyo mundu Ssuuna Beni ajja Ssuuna Beni bw'ajja Dax Katero akubye ebbaala ekuba tugende wa Dax Katero yaliko bametanikira Bongo Ssuuna Beni ayagala okumuvuba amutwale e Masaka mu Kaliyoki naye agatteko bye bakubanga e Masaka Dax Katero agaana ngamba Ssuuna Beni tugenda kuba yiti gwerindako ate waalwa mundu evuge